Wali ozzeekaawo ne weebuuza ddala mu Buganda mmere ki esinga okuwooma? Mmere ki eyandisaanye obutabula mu maka? Ssebo nnyabo nkwaniriza ku mukutu gwaffe guno ogwa Zuula Uganda. Nze Mpalabwe Mohammed. Olunaku olwaleero nzize tuyige ku kimera oba ku mmere eyitibwa lumonde. Lumonde osobola omuyita muzinyambwa. Lumonde ono embwa we mulabako ng'etandika onnyeenya omukira olw'obuwoomi bwatuukidde okuzinyisa embwa olw'ogga omuntu. Ddala abaayimba oluyimba nti lumonde asinga emmere okuwooma baaluyimba. Lumonde ono mmere ya mu ttaka. Mmere ekula ku buli ttaka lyonna. Yo teboola ttaka mbu tekulira ku lino ettaka, nedda. Etuuka ku buli ttaka lyonna kasita omuteekako akula. Lumonde nno bw'aba akuze ng'omusogodde atambulira ku buli nva. Taboola nva, buli nva z'oleeta bino bijanjaalo ng'oweeriira lumonde. Ono mukene weeriira lumonde. Ekyennyanja ate awo kisukka. Kikwewunyisa nno lumonde n'oba nga tolina nva osobola omulya nga muluma era asigala awooma. Ago ge maanyi ga lumonde. Lumonde ono tumusimba tutya okutuuka okulya? Lumonde ono alimu ebika bangi muri eyo mwebuuza. Ffe tulaba lumonde, osanga lumonde n'omusanga awo ku middala nga bamulenzi n'ogamba lumonde ono alabika omusana gwamwokya nnyo n'ayeruka, ono omusana gwamwokya nnyo n'amyuka. Nedda baaba, lumonde ayina ebika. Tulinamu ssetyabule, tulinamu soroti, tulinamu kawogo, tulinamu kipaapaali. Ono kipaapaali yono gw'owaata ng'alimu olwa kyenvu munda. Tulinamu kasanda. Kasanda n'ennaku zino yaliko. Enjogera nga weeri nti yaliko era yaliko. Lwa nsonga ono bw'omusimba ayina engeri gy'akulamu n'afuna emiwula. Era bw'akula obulungi, lumonde okukula obulungi emyezi giba 6. Naye ekirungi ky'ono kasanda nti bw'akula asobola okuwangala emyezi 8 mu ttaka ng'ogenda n'okola ki? N'osoggolayo n'ozzaawo ekikata kyo n'oddayo n'osogolako. Oyo kasanda bamwettanira nnyo nti atuuka n'akula n'afuna n'atandika n'okufuna emisuwa ku ye. Abaffe lumonde ono bamusimba batya? Lumonde ofuna ettaka lyo nga wano woolaba nti tuli ku ttaka, n'otema ebikata. Bino ebikata tubitema lumonde ono mwasobola okukulira. Akamonde akazungu nako bakatemera ekikata, naye ate ekikata ky'akamonde akazungu kiba kitono, osobola okukuba enkumbi emu n'osimbamu eki? N'osimbamu akamonde k'akazungu. Naye ono otemako ku kikata ekiweraawerako n'ogenda n'osala amalagala. Bw'okwata amalagala gano bw'oba omaze ogasala n'ogabikkako okumala ennaku nga 4. So ogabikako mu kisiikirize ne musana tekigaana kasita oba ng'ogabisseeko. Nnaku nga 4 n'olyoka olaba nga kuzzeeko kali akantu ak'ekyenvu. Obumu obukola nga butandise okukola ki? Okugyako langi y'ekyenvu. Ng'olwogyayo amalagala gaffe ng'ogatwala ku bikata ng'otandika okusonsekamu. Okusonsekamu nno bakuyita kubyala. Ng'otandika okubyala. Olwo n'oba okuta amalagala ng'ogenda oteeka mu buli kikata mu buli kikata. Munnange lumonde oba omaze omumusimba, ofuba nnyo okulaba nti ekifo ky'osimbyemu lumonde mulimu obunnyogovu. Kuba lumonde ono yettaniranye ebifo nga binnyogovu, awo aba ajja kukula awole. Naye lumonde ono ate newankubadde nti ayagala nnyo obunnyogovu, bwe tuba tutema ebikata mulimu emiwatwa gye tuteekamu emikutu. Gino emikutu gisobola okutambuza amazzi. Lwa nsonga amazzi ate wegajja ne gatuula, amazzi amangi galeetera lumonde okuvunda.
so nno lumonde waffe bwatuuka ku sabiti nga 3 osobola ogenda n'omukoola. Bwe tuba tukoola lumonde tukwata enkumbi eno ne tusika nga twambusa, ojja wansi n'oyambusa. Olwo nno bw'omala okukoola n'ogenda ng'olongoosa n'olaba buno obudde obuba busigaddeko n'obuggyako. Osobola otandika okuggyayo lumonde ku myezi 5 naye emyezi 6 awo aba akulidde ddala. Bangi nno abalimi atawaayo budde nnyo kuddaawo nti abale guno omwezi gumu gwakubiri gwakusatu babanga bagezi. Bwe yasimbanga lumonde we n'asimba ne kasooli ebbali bw'ati. Kasooli olwo kasitaakula ng'omusimbidde wamu ne lumonde. Kasooli kasitaakula n'akala. Kitegeeza ne lumonde waakoze eki? Akuze. Teweetaaga na kubala myezi. Era ogenda bugenzi n'oggyayo lumonde n'otandika okulya. Abalimi bamusimba nga emmere ey'okulya ewaka, so nno ate bamusimba okumuggyamu ki? Ensimbi. Lwa nsonga lumonde taddiba. Kasita omuggyayo mu nnimiro yo, osobola omutereka mu bikutiya n'omutwala mu katale n'abeerawo, tajja kukuvundako. Lumonde wabanga amazzi ge mangi, wano wamusimba amazzi nga mangi, oyo lumonde avunda. Okuggyako lumonde ono waakula, bw'omulwisa nnyo mu ttaka n'akula n'afuuka omukulu ennyo, buli w'oba omuwaata mulimu obuwuka obwo bw'oba olaba obulinga envunyu. Ekyo nno si kirwadde. Bangi baba bamanyi nti kirwadde. Ekiba kiraga nti lumonde oyo gw'oli mu kulya mukulu ddala. Ono lumonde Mukama yamutuwanga kirabo. Kizibu osanga nti waliyo obuwuka oba ekirwadde ekisumbwa lumonde. Ekirwadde ekisumbwa lumonde buwuka. Waliwo obuwuka buno akasana bwe kaaka ennyo, obuwuka ne bujja ne butandika olya amalagala. Era lumonde talina ddagala wakufuuyira nti ofuuyiridde lumonde. Era bw'omufuuyirira ennyo ogenda osanga nga wansi tosanzeeyo mmere. Naye waliwo eddagala lino ly'osobola ofuuyira omulundi ogumu ng'ogoba buno obuwuka bwe buba buzze. Era ekirwadde ekirala lumonde ekitera osumbwa lumonde, mmese. Akamese gano gamanyi okugenda mu bikata omwo ne gasima ne gatandika okulya ne gakulira omwo mu bikata.